Atenderezebwe nnyo agulimizibwe wanga Namugereka Kiwa Mirembe amangu nagamusinzenga obuwangire bwago waawo kakati nyongera okubatumira kati eno bebaza mbaleke kumira ku mukutu kakati waliwo ekitundu kinyika tutundemu kyekitundu ky'ennono obuwangwa ennono oba n'enzikiriza tubyawule nnyo era sobola okugitegeera ekibuuzo ekibaddewo oba ekiriwo ekibuuzibwa ow'embogo osobola okuwasa ow'embogo oba ow'ekika kyonna osobola okuwasa omuntu ow'ekika ekyo ebika ebibikola gye biri ne mu mbogo tekiriiyo mu kika ky'embogo tetuyinza kwewasa era kizira ddala ddala sinza ku nnono yaffe ng'ab'embogo era ng'Abaganda kyokka ne mu ddiini era mu nzikiriza ate era tekiriiyo era kizira sirina nze wonna we nali nkisomyeko oba we nali nkiwulidde okugyako abantu b'empulira beeyogeza ku mimwa gyabwe olw'omululu siwulirako muntu yenna akyogera yenna n'agamba nti eddiini aya gundi oba musuula gundi oba mu ki mbwegamba okuwasa ow'ekika kyo sikiwulirangako naye tumanyi bulungi nnyo obusiraamu buli straight nnyo ku nsonga y'obufumbo kumanya buli straight nnyo nti omusiraamu bulina n'endagaano singa omuntu yenna okula n'otuuka mu myaka egy'okuwasa n'otawasa oba egy'okufumbirwa n'otafumbirwa obusiraamu kikakatako okusiiba ebbanga eryo okutuusa ddala nga ofumbiddwa era oba ng'owasizza era ebbanga eryo n'ebintu ebimu bikwewazibwa okubikola ate era mu ngeri y'emu n'empasa y'obusiraamu erina amateeka obusiraamu bulina amateeka kubutambuliza ensonga zaabwo ate tebukyuka tebuyugayugana temulimu kyeyongerwamu wadde kitolebwako Qur'ani yajjula yakka ku mulembe gwa Mubaka Muhammadi era bwe yakka yajjula obusiraamu bwajjuzibwa buli kintu kyonna ekiri mu nsi muno obusiraamu bukyogerako ekiribaawo ekyaliwo n'ekiriwo mu Qur'ani ekyogerako era teriyo omuntu yenna akulimba bw'asooka ossa Qur'ani n'akulimba nedda tekiriiyo kyobulaba mbadde nninde okulaba omuntu eyabuze ekibuuzo ekyo ng'andaga aya ya Qur'ani yonna waagisoma yonna nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali asomesa era yagezaako nnyo okusomesa ennyo abo abaali abagoberezi be bwe tuyita basahaba baali bagoberezi ba Muhammadi baali bawulize nnyo gy'ali era baali bakkiriza nnyo era tebaakolanga nsobi nga ekintu kyonna kye baakola bamalanga kimwebuuzaako kubanga mubaka wa Katonda bamalanga kumwebuuzaako naye yayogera ku kitundu ky'okuwasa nga sinagenda ku mbaga bya mubaka kansooka bya Qur'ani emansokerako kyemmanyi bwe mba seerabidde mu Qur'ani eyo aya eyinza okuba yana mu 2 mu surati al-Ahzab bwe mba seerabidde bulungi bwe taba Nisaa'i ebeera al-Ahzab mba seerabidde naye Allah ayogera mu Qur'ani ng'atugamba atuwa ebyokulabirako oba atuwa engeri y'okuwasaamu y'okufunamu abakyala ettaka ly'okuwasa yakka omusiraamu yalekebwawo okuwasa abakazi 2 itandikirako omuntu yenna olina okuwasa abakazi 2 3 oba 4 naye bw'oba tolina busobozi owasa omukazi omu alalekebwa kwawo bokka abatalina busobozi ye mukyala oyo omu ayogerwako tegese bulungi nnyo 2 3 4 naye bw'otaba na busobozi wasa omukyala omu obusobozi osijja bulambulula nnyo naddala ku omukutu guno kuli abaana n'abazzukulu kyokka bw'oba ayogera ku mpisa obusiraamu bwe kimu ku ddiini esinga okubamu empisa ekyo ndowooza mwenna mukimanyi bulungi yemu ku ddiini oba enzikiriza esinga okuba okulembeza ekigambo mpisa era erina empisa ate n'obuyonjo yayogera ku nnyambala y'obusiraamu y'omukyala n'agamba nti omubiri gw'omukyala gwonna gubeera bwererebwe n'agamba okuggyako
feesi ye nebibatubye ebisigadde byonna bwerere bwa mukyala ku mubiri gwonna. Naye nayogera ku omusajja ennyambala egyajja okwambalamu era yajoogerako mu Qur'ani. Nkyali ku Surat al-Ahzab ndowooza wenkyayogera. Nagamba nti omusajja yenna ajja kwambalanga olugoye nga tatusuka kakwaggovuleke olwo lukuuma buyonjo ezaali buyonjo. Ebyo ebisinga bize bibaawo nga bibaawo lwa nsonga era yogera ku buyonjo. Bayogera ku buyonjo nayogera era waliwo ebitundu bingi byasomesaamu nnyo. Qur'ani yajja ebitematema nsooka kutematemera mu siraamu ono bye yeeyisa okugireyo obulungi bw'omusiraamu tuke ku mulamwa guli ogw'okuwasaŋŋana nawuluganga tukako nagwo bw'avaawo ntematema omusiraamu n'empisa yasobola okukola. Omuntu yenna nasoose nti bwaweza emyaka egy'okuwasa oba egy'okufumbirwa ateekeddwa okusiiba kubanga baatuuse mu kiseera eky'ebikemo okukemebwa. Okusiiba kireeza kwakkana omutima gwo n'ebirowoozo okubeera wamu. Kinasookeddeko nenzirako empisa ku Baka Muhammad gye yayolesa, nenzirako ennyambala y'omusajja omusiraamu n'omukyala omusiraamu gy'alina okweyisaamu, nenzirako empasa y'endagiriro y'okuwasa. Naye Nabbi yali asomesa basahaba be yagamba nti waliwo tunoonya abakyala abakyala bano byayogerako byetusinzirako okuwasa abakyala olw'obulungi bw'omukyala kyo kimu, olw'ekika kye mwava ebyo bibiri. Nabbi yayogera ekika ky'omukyala mwava bibiri, olw'emmaali y'omukyala nga mugagga ebyo bisatu. Njogera ku Nabbi yayogerako naye byonna byonna njagaddemu kintu kimu, ekika ky'omukyala mwava ye famire y'omukyala, ekika ky'omukyala mwava. Yandigambye ku bakika kyo oba omukyala wonna yagamba ekika ky'omukyala mwava kuko nti famire mwava si gwe mwova naye ye omukyala mwava. So okwetera okuwasa omukyala abo bakireeza ava mu kika kyaki mu kika kya njawulo ebimu ku bisikiriza okuwasa omukyala oyo. Era n'agamba nti ejjana y'omukyala eri wansi wa bigere bya bbaawe. Amakulu nti omukyala ajja kubanga muwulize nnyo mugonvu nnyo eri bbaawe asobole okufuna ejjana. Najja ng'atematema ebintu eby'enjawulo. Mu byo byonna sinaakuzuulamu kyonna kyogera ku kika nti ekika kino kisobola okukola nga bino byonna byesaze ku mukutu olwaleero binsanzeeko obanga omusiraamu ono byayogerako omusiraamu ennyo. Bwe tuddayo ku bannabbi nga tuvudde ku Muhammad kaabe Ibrahimu jjajja wabakkiriza. Ibrahimu jjajja wabakkiriza kyemmanyi ffenna tukkiriza ffenna oli musiraamu kwa toli musiraamu omanyi nti Ibrahimu yali nnabbi wa Katonda ate nga jjajja wabannabbi jjajja wabakkiriza era mwena mugamba muli bazzukulu ba Ibrahimu omweyita. Bwe tuba tutunuulira nzikiriza nga gye tugoberera ng'eddiini mubeera bazzukulu baani ba Ibrahimu kuba ye jjajja wabakkiriza. Kyokka bwe tukyuka nga tuzze mu mawanga temusobola kuba bazzukulu ba Ibrahimu kubanga oli Muwalabu ate mwe temuli Bawalabu. Ekyokubiri bwe tuba tutunuulira nga tunuulira ebitabo mu nnambiko zaabyo n'engeri gye bitambulamu oyinza okwesanga nti obusiraamu omusajja ono yabuvaamu dda eyise musiraamu yabuvaamu dda. Obusiraamu okubuyingira kigambo ate n'obufuluma kigambo. Lwaki? Ekigambo ekikuyingiza obusiraamu kinene kizitowa nnyo kyokka ekikufulumya obusiraamu kyanguwa nnyo. Lwaki? Omuzadde kikulu nnyo 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 kubanga Nabbi asomesaako nga asomesa ku bukulu bw'omuzadde era yagamba nti era yageza n'okugeza gwali muzannyo gw'amatatu ndowooza gwe bazannya amatatu oyo gwe bazannya oyo Chinese oyo gwe mutera okuzannya oyo. Yagamba ekimu ku byennyinyaza ennyo yabiyita nagisi gwe muzannyo gw'amatatu naye yageza obwennyaze bwabwo engeri gye bwenkanankana kyenkanankana ng'omwana azannyira ku bwerere bwa nnyina. Kyeyageza kumanya kibi nnyo ekitegeeza nti bomuzira n'okubulabako wadde obulingizaako obwere bwani bwa nnyina.
kati onasobola okuwasa muganda okiriza ne mama wasobola omuwasa oyo nno ekyo kika kyenyogeddemu kirina bbali wa kikakyo gwe nyogeddeko maama wo kuba atava mu kikakyo ava mu kika ekikuzaala ekikyala ate nga gwe oli wambogo nga kika kikuzaala kya mmamba oba kyangabi oba kyalugave kitegeeza naye agambye nti agezezza omuzannyo guli mu bubi bwakyo bwe kyenkanankana bwe ntunulamu ennyo ku mukulu Katumba ono owaki ow'enkima nja muyita nze ow'enkima kuba sinategeera waava ow'enkima naagadde nnyo 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 ampeeyo aya yonna oba hadithi yonna omubaka Muhammad agabira omukyala yenna mwannyina mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasajja bonna n'abakyala abafumbirwanga yabagabanga era ekigambo okuwoowa kigambo kitegeeza kugaba mu mateeka n'oweebwa omusajja n'akuwa muwala we mu mateeka n'amukuwa n'omutima gumulirira n'omuwasa ekigambo kibayita okuwoowa bino egaba oba ebisasulwayo ku kasiimo naye okugaba kwe kuwoowa kibayita okugaba kyekitegeeza okugaba tegedde bulungi nnyo omuwala ne bamukuwa mukyalo ne bamukuwa n'omutwala kubanga basobola n'omukuwa okumanya nno nti okugaba omuwala kwe bayita okuwoowa yabaita ekyo babako kimu nti olunaku lumu ku mulembe gwa Muhammad lumu omubaka Muhammad ali mu muzikiti bada soboyi ku makya bava okusala soboyi ku makya omwami omu n'asigalawo ng'atudde naye nga nakuwadde naye waliwo abakyala bano abakyala babadde mu minyago gyabwe bagabiddwa bonna waliwo omukyala eyamugabirwa naye ng'omusajja oyo omu ku bali bakoze naye nga yalaba mwavu nnyo nnyo ekiyitiridde era omusajja oyo yakaaba nnyo nga talina kyasasuza mukyalo ono nga kyategeeza ge mahale mukyala yagenda omusaba nago tagalina n'agamba nkoze ntya akebere pesa nga talina pesa yajja kumuwa naye ng'asigazzaako nkutu ekyokka naye gye yeesibye yalina okumuwa yokka ate omukyala nga ye amwagala kuba ye talina mukyala kitegedde naye omusajja ono nabbi yamubuuza kiki ky'olina ng'ekyobugagga obufunzi yawunzika amusabye aya ya Qur'an omusajja mukyala yasaba aya ya Qur'an nga ekyobugagga kyalina kyokka kyalina ku nsi naye omukyala yamutwala olw'ensonga nti yali amuweebeddwa mu mateeka ng'amuwadde bamugabidde okuwoowa kitegeeza okugaba kyebanegezaawo okugjayo kitegeeza okugaba mu mateeka otwala ekintu nga nanyini kyakikuwadde buwi nga tonaza ekinyage kyaita okuwoowa ekyokubiri emirembe gyonna bannabbi bonna abazze babawo bonna babadde n'abakyala teriyo nnabbi n'omu yali awasizza mwannyina bonna babadde n'abakyala bannabbi bonna abadde n'abakyala tegedde bulungi nnyo kubanga nabbi Musa oba gumuyita Moses yazaala abaana naye omukyala gwe yawasa azalemu abaana teyali mukyala wa ggwanga lye kiddamu teyali mukyala wa ggwanga lye nabbi Musa abaana be yazaala kigedde twogerako abaana batono ne Musa yazaala abaana bangi naye twogera ku baana babiri bokka betulina okwogerako ennyo naye yazaala abaana baki naye omukyala gwe yawasa mukyala we omukulu kubanga tewasa omukyala omu yawasa abakyala basatu Musa yawasa abakyala basatu omukyala gwe yawasa yalinga mukyala omukulu teyali mukyala wa ggwanga lye ne bamubuuza omukyala ono omusobola atamanyina wadde bulombolombo bwa ggwanga lyaffe kuba teyaliwo yali wabunaya tamanyi wadde bulombolombo bwa ggwanga lyaffe ono omusobola n'agamba mukama wange wabanga amumpadde mukama we yategeeza ye mukama we balina okukkiriza wabanga amumpadde mukama wange gwandeetedde nja kumuwasa olw'okukkiriza kwe yalina olw'okukkiriza kwe yalina nawasa omukyalo oyo omukulu kitegeera era abooluganda bamufunira omukyalo owokubiri amufunire kiri mu bakyala bano ng'ekirabo baali ba luganda nga beekobanya n'ab'emikwano kitegedde ebintu ebimu
bino tubiraba kungulu kubanga abantu abamu ebitabo tubiyitako buyisi tetubisoma kimala naye nsaba tuddeyo tusome ebitabo bino oba oli awo tusobola otaddamu kubuzibabuziba abantu bafaanagana nga bano. Teriiyo ndagiriro yonna eva mu buwandiike ng'egamba nti omuntu asobola okukwasa obuntu bw'ekika kye, era abantu abakikola mwandibadde nga muddako temwandiza munakola kitifaana bwe kiti olwo kitekadde mu ndowooza zammwe. Omuntu alina ebitundu bibiri, alina ekitundu eky'omubiri n'ekitundu eky'omwoyo. Kyokka ekitundu eky'omwoyo omwoyo gwatondebwa dda, kyokka ekitundu eky'omubiri omubiri guzimbibwa. Lwe bateekateeka okubbulula omubiri guno, omwoyo guno gubbulula bagusimbira omubiri gunabbulukukira. Tegese bulungi oba? Naye ogubbulukira wonna gubbulukuse era gumala ne gutuuka ekiseera ate era ne gusaanawo omubiri n'omwoyo gusigalawo ne guddayo ate ne guddira wala kukola ki? Guba guddidde wonna. Naye guguddidde wonna bawo obuwangwa bwebubbulukukira bwe buwangire bwagwo, bwe buwangwa bwawo era bwe bufuga ennonolezo yaawo. Ennono nno ntigambo tatya nnonolezo n'obuwangwa buwangire bwabwo. Ekyamazima kababe ng'ogeze mu Buwarabu oba mu Buwarabu, olulimi Oluwarabu lulimi ng'era ennimi endala, kyokka olulimi Oluwarabu lulina obulombolombo. Nkugeza ebigambo by'Oluwarabu nga tubyogera, engeri gy'obyogeramu bisobola okuvunula omunnakifutegera bulala, kyokka ate nomba najja nakyogera esinziira ku ngeri gy'okyatulamu ze tuyita alifu ezo oba ennukuta ezo eziri mu Luwarabu ezo, engeri gy'atulamu esobola okukyusa amakulu g'ekigambo. Oluusi omuntu n'akitegeera bulala, naye kikulu nnyo kubanga lulimi luki? Lulimi Luwarabu. Kyokka nolwo lulina ennono yaalwo. Tukkirize oba tugaane, buli ggwanga ekirifuula eggwanga nnono. Mpisa, ennono n'empisa, obuwangwa ennono n'empisa ekirifuula eggwanga. Era ekikola eggwanga kyekikola omuzimu nga kiringa bwalaba omuzimu. Kizibu nnyo omuzimu omulugwala okubbulukira wano mu Buganda. Kizibu nnyo kuba guba gwogera Lulugwala. Kyokka n'omuzimu omuganda kizibu nnyo okubbulukira wa? Mu Balugwala. Kitegedde bulungi nnyo kitegeeza, oba buli kyentegeeza nti omuntu bw'afa asigaza omuzimu guno. Omuzimu ogwo gujja gwogera lulimi olwo lwennyini omuntu lwakola ki? Lwavaamu. Kyokka kizibu nnyo okujja nga lwogera lulimi Lulugwala nga si waalo. Kitegeeza nti ennono n'obuwangwa bitambulira wamu. Empisa ennono n'obuwangwa bitakola ki? Bitambulira wamu. N'oba omanyi Oluwarabu olufaanana lutya, tosobola kubbulukuka ng'oli ku ki? Ng'oli Muwarabu. Ate kye kimu era ky'olaba ebbanga ly'omala ng'oyitaba erinnya ly'amawejje, erya Kabanda, erya Walakira, erya Ssentamu, ekyamazima oba n'omuzimu gunanyira erinnya eryo, kuba si gwe Ssentamu asoose, si gwe Mawejje yasooka, era Mawejje aba asooka. Bw'oba nga toyagala kubeera mu ggwanga eryo, erinnya gannya gwe ggyeko togeyita, n'ekika kiveemo leme kyeyita. Naye buli weyita ekika oba okkiriza okukulemberwa emizimu gy'ekika ekyo oba eggwanga eryo, obulombolombo bw'eggwanga eryo oba obukkiriza. Oba ntegeerekese bulungi oba kigezaako okujjayo oba okkiriza okubbulukuka oba okuyitaba olulimi olwo kye luyitaba. Buli linnya liyitaba muzimu. Erinnya lyonna ly'oyitaba oliyitaba mu bwa muzimu kasooka oyitaba erinnya eryo, kuba n'omuzimu gunanyira erinnya eryo. Kyokka ate era bwe kiri ne mu mawanga amalala agatali gano nti Buganda wokka, era bwe kityo bwe kiri. Erinnya era liyitaba ekyo kye riri. Omwana asobola okukaaba olw'erinnya ng'omuzimu gunanyira erinnya eryo, si gunanyira erinnya eryo tegulyagadde, teguyagala linnya eryo, kulikaabira wagala linnya lyago. Kyokka abantu twandibadde tuzukka obwongo ne tubuzza engulu okusobola okumanya biki tuteekeddwa okukola. Naddala buli lw'obeera oyitaba erinnya lyonna kiki oteekeddwa okukola. Twandizukuse ntudde engulu twawule ebitundutundu by'okwagala ate n'okumanya. Waliwo okwagala ekiro naye nga kituufu naye nga tokimanyi. Twawule okwagala ate era n'okumanya. Okweyita nti oli Muganda
kitegeeza oli mu ggwanga ly'Abaganda. Eggwanga ly'Abaganda lirina ebika. Ebika bye bikola eggwanga ly'Abaganda. Ntegese bulungi nnyo, ebika bye bikola eggwanga ly'Abaganda. Era Buganda buyimiriddewo ku bika. Kyokka ebika era Buganda erina ennono yaayo bulombolombo, ennono n'enneeyisa. Empisa, ennono n'enneeyisa. Tekitegeeza nti ennono sitaani. Ate ekyo ekintu kirina okyawula sitaani. Sitaani kye ki? Abasinga ekituusi okumanya kimu, tumulemeddwa okwawula sitaani n'ennono. Sitaani bikolwa ngera bwalaba empisa era bikolwa. Omuntu yenna asobola okuba nga sitaani ate omuntu yenna asobola okuba omulungi. Ebikolwa bye byakola byebimufuula sitaani ate era byebimufuula kubeera omuntu mulamu. Abantu bangi tubalabyeko ngera bannaddiini nnyo, naye ng'ate ebikolwa bye bakola bisinga abatali baddiini. Baliise nti bakaafiiri. Teri muntu nno mu nsi nno nga mukaafiiri. Enkisooka okugamba bwe tuligoberera ennyo ennono nga tutunulira nnono nga gye tutunulira tabirire mu ki? Teri mukaafiiri. Waliwo tutunulira ebitabo bino bye tusoma nga Qur'ani. Qur'ani yo egamba nti omuntu yenna atalina kigambo la ilaha illallah ku lulimi lwe aba mukaafiiri. Kubanga taba ne akawunti kw'ateeka ki? Bintu ebyo byakola kikimufuula nti mukaafiiri. Naye ate twerabiddemu nti ekigambo la ilaha illallah amakulu gaakyo, la ilaha illallah teri kisinzibwa mu butuufu bwakyo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah teri kizibwa mu butuufu bwakyo. Teri kisinzibwa la kugaana, illallah la ilaha illallah teri asinzibwa mu butuufu illa Muhammadi okujjako no sikitegeeza. Teri kisinzibwa mu butuufu bwakyo. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah teri kisinzibwa mu butuufu bwakyo. Yani Muhammadi mukabaka waki? Mubaka wa Katonda. Kukkiriza Muhammadi kuba Muhammadi ddiini kuyakkira. Bw'oba okkiriza Muhammadi nga yasse eddiini Busiraamu, kola Muhammadi bye yakola. Oba okkiriza mu nzikiriza yo gy'olina. Naye bw'oba okkiriza Muhammadi nga yasse ng'eddiini Busiraamu yakkirako, osaanidde okukola bye yakola, naye tosaanidde ate kubitambulira sayidi ndala oba mu kusinza ku bwagazi bwa gwe kyo wakikwanguyidde. Omutima gwo gusobola okukuyiwayo era omutima gusobola okugununula. Osaanidde kwetegerezanga by'ogendanga kukola. Osaanidde okuddayo weebuuze otegeere waawe wakyamira waawe waakulema. Kubanga okumanya buli kimu kirina obulombolombo bwakyo. Kankwetereyo kirabirako kimu nti ekigambo esswala kigambo kimu naye tekikoma awo ku swala. Esswala erina obulombolombo, erina empisa ogifuula esswala. Ekisooka okwetukuza kimu. Ekyokubiri binniyai omutima gwo. Binniyai okumutima gwo, omutima gwo guliko ki? Sooka otukkiriza omutima gwo nti ngenda kusaala swala. Swala eva ku mutima. Nokkiriza nti ngenda kusaala swala. N'olwokugenda mu kwetukuza okunaaba okwetukuza kiruyita okwetukuza. Obulombolombo bwa swala. Kyokka neeba n'akalombolombo akalala katuyita ak'ekibbula. Ekibbula nno yeeyo omusiraamu gy'atunula nga asaala esswala. Obusiraamu bwajjula, okumanya bwajjula. Tosobola kukyusa era mu busiraamu osanga ng'osala ng'otunudde eno enjuba gyegwa akusekerera. Segedde nga saze enjuba egudde. Kati essaawa zino olaba essaawa zino tewaliwo swala n'emu eyimirirawo. Kati gwezaako okusaana ng'osaala mugabe nti nswala magalibi kale. Essaawa zino era ka asuli ekyaliko ndowooza. Naye kati mugabe nti nsala magalibi labe. Ajja kusekera agambe gwe oli musiraamu muwowa gwe. Ajja kulabanga nga mulalu. Kitegedde? Obusiraamu bwakusanga ng'oyambadde butusi ng'osaala esswala akusekerera. Kubanga kimanya omusiraamu alina okwetukuza. Ate era tabeera mu ngatto. N'akusanga ng'olina akalimiro oba ng'oli bwereere akusekerera. Mmwe abatazokka bwongo kumanya bulombolombo bwammwe mmwe ng'Abaganda n'embika byammwe n'amakulu gammwe lwaki weemuli mutegeera ddi. Bwe kiba ng'omuntu osanga omusiraamu ng'ali mu ngatto mu butusi ng'asaala n'omusekerera, oyinza n'omukuba kibbooko ng'olaba mulalu.
n'omusanga ali bwerere omukuba kibooko kigede n'omusanga nga akuba akabonero omukuba kibooko lwaki kubanga si kalombolombo kaki ka busiraamu. Omuntu ono asaana okuzukuka, omuntu yena ndibadde azukuka ne twawula ebintu bino ebibiri wammanga, twawule eddiini, twawule ebika byaffe. Kuba n'abasajja bali Abawalabu balina ebika, balina amawanga, balina ebika ate balina eddiini betugoberera. Eddiini nno kintu kyatandikibwawo obutandikibwa abantu nga ggwe nange naawe nga tutudde ne tuteesa ekintu kyaffe tukitandikawo. Era bwe mba seerabidde nnyo eddiini yonna kebe y'Abawalabu, kebe y'Abakristaayo, kebe y'abani yonna etula Vatican okuyiya ekigambo ddiini bakiyiza Vatican. Ensonga lwaki obuyinza bwonna obufuga ensi eno busibuka Vatican. Oyaga toyagala okkiriza obagaana obuyinza bw'ensi eno obufuga ensi busibuka wa Vatican. Vatican kifo kya myoyo. Kankugire ebyafaayo ebirala osobola okwetegereza ndowooza ogenda onoonyerezeko nawe olabe. Vatican bayita source of sorceries. Batandiko nniimu y'ekifo ekyo, source of sorceries, ensibuko y'obulaguzi, ekifo ekyatulibwamu abalaguzi n'abakulembeze abaali abamatwale mu kiseera ekyo ne bakkaanya okukola ekiyitibwa eddiini nga bagaba n'obuyinza, bagabanirawo obuyinza ne bakola ekifo Vatican. Era entikko y'obuyinza n'esibukiraawo era n'etambuliraawo mu kifo ekyo. Kitegeeze bulungi, kibalaba nti kibuga bubuga n'ekisinga ensi mwe kitudde. Vatican asinga ensi mwetudde, kiri mu Italy. Kabuga na bubuga kuba kali mu Roma ate mu Italy. Kabuga na bubuga oba kafubufo naye kasinga obuyinza bwonna n'ensi mwe katudde kakwasi kakisinga okuvuga. Tegedde kyekifo ekyo. So bwe wakana ekigambo ddiini tegeera gy'ova otegeere gy'olaga. Kizibu nnyo omuntu okuba ng'omanyi gy'olaga naye nga tomanyi gy'ova. Sooka otegeere gy'ova otegeere ne gy'olaga. Kati sooka onaye ekintu ky'onoonkyogoba. Kitegedde ate kyo tekinaakuwubisa. Eddiini si mbi naye mmwe abagigoberera mmwe babi. Eddiini tewabisanko muntu naye abagigoberera mmwe mwawaba. Kuba eddiini tejjangawo nnono. Kitegedde abasoma Bayibuli muyinza okujjukira ndowooza nga Yesu yennyini yeeyanjula nti yajja kuzikiriza bulombolombo na mpisa. Kitegedde sisuubira nti nno waliwo eddiini weewabisa omuntu, nedda, naye abagigoberera ffe tulisomo bubi oba olw'obutagiyiga. Nolwekyo twandisaanye okwefumiitiriza mu ebyo ebiri mu nsi muno, n'ensi kyetegeeza otegeera obunene bw'ensi eno. Oba oli awo tujja kutegeeranga amakulu g'ebigambo bye tusoma n'ebitabo bino bibeerawo bitya. Ebitabo bino byakuŋŋaanyizibwa abamanyi abaali ku mirembe egyo, kyakuŋŋaanyizibwa kyobola obisanga bikonta n'ebimu, naye ate ekitabo Quran bw'ogizannyirako kyanjawulo. Mu bitabo byonna eby'amadini bitwogerako kiyinza okuba kyanjawulo. Lwaki? Kyakuŋŋaanyizibwa omulembe gumu n'ekibinja kimu ekikulemberera omuntu omu kyonna. Kyonna ky'abasahaba ba Muhammadi ekitabo kye bakikuŋŋaanya nga kikkirako Muhammadi yali omukulembeze w'ekibiina ekyo era yakuŋŋaanya ekitabo Quran. Kyobola nti kyajjula lumu bwe yavaawo tekyayongerwamu kigambo na kimu, kyonna kyali kimaze okukola ki? Okujjula. Kiri bulungi nnyo. Naye bwe tuba tusoma Quran kiba nti yo omuntu asobola ogikwata mu mutwe yonna, osobola ogisoma n'ogikwata gye tuyita hafidho, n'ogikwata mu ki? N'ogikwata ku mutwe n'oba nga osobola okugirisaitinga. Ekirala ku bitabo birala kubanga kyakuŋŋaanyizibwa muntu wamu ekiyita okuba nti tusobola okikoma ekyo. Ekitabo kino enzika yaakyo kirina aya ezisooka nga ddala nga ng'ovudde ku Al-Fatiha n'ogenda ku Surat Bakara otuba gisoma bulungi ndowooza kiyinza ogiva okumu okwetegereza kubanga kyekiri ewala ennyanjula y'ekitabo kino. Ewala ennyanjula y'ekitabo kino. Oluusi tusoma ebintu bino naye tetwagala bitegeera. Era mulimu ebyasirigalira ne bagenda obivunula olw'amaanyi g'ekitabo kino. Aya esooka tebaagivunula, alifu laamu miimu, teri amanyi makulu gaayo. Kyokka ekitabo kyonna kwe kiyimiridde, eyo koodi bukoodi ey'ekitabo. Era bw'oginoonyereza oyinza ogiremu ofuna ansa yaayo, alifu laamu miimu. Naye yali aliko ekitabo ng'akissa eri abo abakkiriza, kyakka eri bakkiriza
dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina eri abo dhalika alkitabu la raiba fihi kisseeyo gye muli dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina eri abo abakkiriza hudan lilmuttaqina eri abo abakkiriza alladhi abo bokka alalika kubaki kubakkiriza ne kukkiriza kyeki kyokukkiriza kitegeeza kyokukkiriza buli muntu munsi alina kyakkiririzaamu kobe mulwadde ono munsi olaba eri omuntu alwala naye ng'awonala kubanga omusawo gwamanyi musawo gundi atera okumpa eddagala yakuba empiso nga nakola obukwasibwa ati ng'awona kubanga amukkiririzaamu tegedde kyebayita okukkiriza bye bakkiriza bagezaako okwogera abo bokka kitabo kyakka tusaana okwetegereza ndowooza amakulu g'ebitabo bye tusoma tibiwabya bantu naye ffe kenyina babisoma tubisoma bwe bikifuula nnenge nakuba kaseera kennasi kangi nnyo nandibadde ngenda mu maaso naye kajja kuba kawandiika ate nennya ate kiyitiridde ate akaseera nga si kangi mbalinnya kusoma ku aya za Qur'ani ezo ati siti nga 7 ezo ezisooka ati siti ezo nga 7 osanga tuba tuli awo osanga oba oli awo tujja kutegeera amakulu g'ekitabo Qur'ani tuleme kukivuluga kukijolonga kukizannyiramu buzanyizi ng'abantu bwe bagala okikoleramu katemba tokizannyirangamu buzanyizi naye nga tebamanyi kye boogerako kinjogera tebamanyi kye boogerako bw'oba nga kyemmanyi nti ono akyogedde abatera okwikola enkola eyo be bayita abasalafu ebiseera ebisinga beeyita abasalafu naye nze nkuwadde ekigambo asalafu kyekitegeeza kiba kigambo asalafiyati ddiini kiva mu kigambo asalafiyati ddiini beba abakola kasangwa abakola omubaka bye yakola kasangwawo byokola nga noli byennyini byakola byennyini nga byokola omubaka oba akola byakola byennyini tawasanko mwannyina tawasanko wa kika kye weewaawo weza nnyo bweza ddala